Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako City Bridals ku Kamukamu Plaza. Ndaira sirimba leero bino byenjogera byakumoyo oboyo omutima gwange munda tegukubira nze ne kuntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo mukyala Segawa ono agambye nti keesi yimye okufuna omwana Segawa omwana w'empisa agambye nti erimu ebifo bisatu mulimu omutima gwe mulimu ogugu mulimu n'ebintu byakugulidde era agambye kwatako okubeko sitampu akakasete okkiriza abange nga kujamira kkiriza akati soko ninamu katono ebimateekako oluyimba yamira agende kikyusa Mukane wale nnyo kubeera ng'okyalaba Delta TV tukole tukyagenda maaso ne City Bridals ku Kamukamu Plaza Pentev Road ate era tulina ekizigo kya Senga Kulanama Habo Jerry omwesiga n'emikisa n'egijja ne Gaba Sharisha Sia Clinic yenkolako embiiri era nga mukwano tuli wano tuzze wane Masaka Bisanje mama waliyo otwano tulungi otwano tulina eddiini omwana yeebikiridde naye atanyumye kwagamba obulungi bwe era bweraga ayambadde bulungi aliko kagomesi aliko night kuubireko mama mugole gamba that is me they're talking about. Assalamu alaikum mugole. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Banango nyumye. Banaye mwebale kusiima. Akakayanga ate nako kalungi bulala. Akakaya alhamdulillah. Otya banange. Pulire essanyu lingi nnyo nnyo atayagala yetuge. Omusajja wani. Omusajja wange okuva leero nze mukyala afa atayagala yetuge. Asazeewo nti alonze gwe. Alonze nze mu bangi bonna nze nambeemu ate ekyo nakisaba nnyo Allah nga luwensaala nsaba mbe nambeemu naye Allah yannyanukudde nafuula nambeemu era mpulira essanyu. Omusinkana ku muzikiti kyogwo. Affe twasoma ffena primary nga nsinzaako class. Wali mu piiki? Nali mu P6 nga ali mu P7. Netwawukana nankwanira mu vaka ya senior tweyingiza senior 3. Awo ku ssomero ki? Nali somero baliyita Kirimya High nga ye asomera Kikungwe Secondary School. Busy babawulira bo story bagitegeera. Baba bagitegeera paka nakati. yayiseeko emmengo n'akola bwatyo bannange obugaluka omwana ssebo emmengo yayitire ddala nazitoyerera ddala emitwalo gyaffe 3 gimukwase twagala okakasente omwana owakabaka kwasa taata abuwagira era naye takoma kuwagira kuza okugamba nti yakoze bya taata nesega bannange obwakabaka naye abuwagira gimukwase taata gikwase taata era takomyawo naga nti enduwa zonna ziri kuno. Ki byozudde mwami wo? Afa byemumuzuddemu afa musajja mukakkamu muntu mulamu ayagala abantu ate alina eddiini byebyo ebirungi afa byemumuzuddemu. Mwenna mweyogeddeko kya ddiini lwaki eddiini eno mugikulembeze nnyo? Anti Shanita eddiini bwe muba mwenna mugirina bwe mwenyiiza bwe munagenda n'asaalayo olwakaza ebiziizo era lakabbi akyagala muweereza kayimba ki? afa akayimba ke mumuweereza ka Haruna Mubiru akasaale anfuneta akasaale sampoda oba oyogera oba oyimbawo gwama kagamba kangule nti akasaale
kuba bakwegomba nkumu olinga kimuli bulinjo kyezongera ku ggwe Shanta kankomaawo naye era oyimbye bulungi ku 10 omwagala ku 10 naye kamwagala 99 emu kanjesigaliza kaneweemu naye taata katukwase ddala ebya maama taata mumukwase era ne baasa ya maama okuzaala ku kulinaga nti obwo bwange bunakula ddi taata kati ageye mu ntebe waalaikum salaamu warahmatullahi wabarakatu nkwasa enkoko eno nga nkusaba nwaleero mpemu nnyoko mutwale kale dia kiki ebikuwanguza naawe ebimpanguzizza badde mugumikiriza eriye yadde tuba tufuna okusoomoozebwa naye mbadde mugumikiriza nga mwenyigiramu nga twenyigire era ebyo tebibulamu kati obwemunyigani asooka okugyawo silence kisinziira ani abanyizizza munne webipingisa nogambe esimu yeyeekubye era oyinza okuba n'osindika ka message muga nsinze nkasindise ndabiddeawo munyigira bbanga ki kisinzira tuyinza okunyigwanga kyasinzira tunyigawo wiiki ne muddamu olwe twanyigawo emyezi 3 netuddamu webityo nga kibadde so nice era wano wetutuuse twebaza omwami wo ng'omuyita erinnya liri eddungi afa musuubiza ngenda kumwagala mpaka Allah walitwawukanya era musuubiza obutamujeemera ngenda kubeera mwetowaze eriye ngenda kuba mugonvu eriye abawala b'okumasaka babadde bagamba nti afa bonna mbagamba nti you girls abadde bamugamba nti afa wammwe leero afa afuse wange afa kati nze mukyala afa takyalinayo mukyala mulala mulekerawo okwesudiya nadde bamukubira obusimu enamba tugenda zikyusa kyokka mugole obugambo buno wali wabutegeka dda kiki obugango mbufunidde wano Shanta olw'essanyu yennina iye olwa afa nzaani Shanta nzaani tambudde gutambudde omukolo alhamdulillah gutambudde bulungi lwakubadde ekisinza okunyiga gutambuddemu leeti kyenadde sisuubira naye gwe gutambudde bulungi nnyo byonna bye nali njagala bibaddeko kale dia webaze abantu sooka okwebaza neyanziza nnyo byonna barakallahu fikum mami nsaba Allah akugayizizemu esinga obulungi singa towaligwe sandituuse wano mami nsaba Allah mami simanyi gye nsobola kwebazaamu naye mami ndi musanyufu nnyo ndi musanyufu nnyo mami nsaba Allah kyokka kye nsobola okugamba akunkuumire olabe ku muzukulu Allah gwalimpa abagala yenna Allah gwalimpa n'abagalo namwalinya mami singa wadde balongo nandimuwadde lya mami kubanga ne mami wange mulongo abalongo bayinza okujja nomwana waffe mami akodde emisama mami mwana womuyisa Allah mutwale emirembe abeere mu bufumu ng'ali bulungi Allah amuwe obulamu obulungi osome Qur'ani osaale nyabo akafuba munnange bannange okuzaala kujagaana nga gwozadde talemedde ku lujja nga mugole waffe leero kale munayita oba ku Delta TV tugenda ate kubeera nga tuddayo mu kidaala nkwagala nnyo kiri wano kyakabi
atuyamba era yabutikula وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ne afa afuse omwanyi wange olwaleero ngalawo n'atanimba n'atakuyiwa n'atanjuwa kituufu ddala n'atuukiriza ekisizo kyeyeyama thank you segawa erinnya eddo lisalika mu seeka oyinza okugamba mbu fene manya fene byonna byonna byonkoledde era nsaba allah akusasulemu ekisinga obulungi allahumma amina akubaziize emaliyo eddwa n'obufumbo bwaffe kituufu nsaba allah abuteekemu obulungi nzaala abalongo atuyingirizawo bonna abalina agaasa ag'ensaalo olulidde eddwa y'omwana mulidde ayinza okukyawa ow'omukwano ettemi mwagale olwokuba nti omukolo guno kwabaddeko okuwoowa ate naye yabadde alina okwambala ku gawuni naye ngeri eddiini etagyerabidde olwo nno n'okwebikkirira nako ne kwongera omunyumira. Biri emu zero emweraliikirira nti masasi gali that I'll always be there. I'd give anything and everything, and I will always care. Through weakness and strength, happiness and sorrow, for better, for worse, I will love you with every beat of my heart. Wow, kuli Kayonyo e Masaka Bisanje bane abantu be Masaka Bukoma Nsimbi Kalungu Bakijulula mwenna Kabale Bugonzi abantu be Masaka Butenga mwebale nnyo kubeera nga muleta emikolo ku Delta TV era nga kwetuli nnyo ku Azam TV kwetuli ku Zuku kwetuli ku Star Times kwetuli ku Go TV. Delta TV ye TV ekyasinze okulaga emikolo olina ku bookinga mangu omukolo gwo ne gukunyumira mukaseera kantu batugenda mu wedding album nkwagala nnyo. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amanya pitibwa Sheikh Numan Muhammad Al-Hafidh Kalule nga ntula kawempe mchala wange Babiri ya Shamira twagenda enaku z'omwezi nga lumu omwaka guno gwennyini nga gutandika okubeera nga tugenda okukyala mu famire ye ava mu famire ya Haji Kabogoza Ahmed. Tusaba Mukama Katonda abeere nga amutusaasirira. Mukyala mulongo tusaba Mukama Katonda abeere nga amuwamu ekisinga okubeera ekirungi. Neebaza mikwano gyange mwenna abambeererawo mu lunaku olwo nga tugenda okukyala abamperekerako. Ate neebaza abalabi ba Delta TV mwenna banange Sharita Mutawe yasinga mu programu eno. Tusigale nga tumuwagira awamu n'okuwagira TV yaffe kubanga ebeerawo buli kanyomero konna awabeera omukolo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
tubuddeyo mu wedding album era ng'osinzirawo waka woolina onsirika ebifaananyi bye ebyokukyala era munaye ne tubikulagira wano mukwano era mwebale nnyo mwebale ddala ababisindika gama tugenda mu bulango bwe tuvaayo tugenda kuba nga tukutuusako eri mass wedding kapeere muyagendedi mwaddeyo ne competition y'okwenywegera maana baatuyigiriza bwekubeera kakati no bw'okulaba nti ogenda ku City Bridals ofuneyo gown ekyenyumvires Kamukamu Plaza edduka namba GF34 janku Sharitas ya clinic ayagala okuyiga okukola ku bagole ayagala okuyiga enviiri za bulijjo ayagala omugole okukolako byonna tubukola nawe ayagala okusiba enviiri za bulijjo tetuseera tuli ku Nassa Road ku kizimbe walinga eddwaliro lya City Council esimu kweri osobola okuba n'obookinga ne tukolako nawe ayagala okumanya ebyokusomesa mwana w'enviiri nawe ayagala okumanya ebyokulaga omukolo gwo ku TV esimu Sharita yennyini yagikwata terabira kwera ng'ofuna kulana mahabo jelly mix esangwa obyesiiga n'onyirira ne mixa n'ejeggula kati kene mu bulango tukomewo ne mass wedding nkwagala nnyo okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako City Bridals ku Kamukamu Plaza omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze seebaka nyabo